Fulu figa ku polisi bamuwabidde gwa butasasula ogenda kubanga obifuna maaso awo Diana Nabatanzi naye avudde mu mbeera n'atabukira abasajja ab'olugambo byonna ogenda kubanga obifuna maaso awo. Reverend Father Kibi naye abyogedde byonna. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange Chosen Becky banake ate era alina olubuto olulala kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano mudde mufune obulamu obweyagaza. Sheikh Ahmad Kakayire onono nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru business zo tezitambula bulungi mukubireko ku nnamba y'essimu ate weeryawo ofune ebisingawo. Sigenda kuriisa era nga munnanga agaleero tugatandise ne Chosen Becky bawa dictator Amiru munnanga olunaku lw'ejo yalabikiddwako ng'ageze ku ddwaliro okunywa eddagala bannange bannamasaka ffe ebintu tubiyisa mbwangungu era ng'olubuto olulo ddo lukulidde ddala luyiseemu ono n'agenda kubeera mwana waakuna bannange bo bajaaji baatabuze eddambu ye bannange kiki ekimuzaaza amangu bannange mufe ku bibakwatako bwe tweyongerayo ate ewa Kanale Mugume Kwootadde ne Shasha Ferguson munange babadde bafunamu obutakkaanya nga omanyi era ensonga za maka ne munaye taata waabwe ow'omwoyo oba nkyogerewe batyo omusumba Pastor Kayanja ate yalabikiddwako munaye nga zeemu n'abatabaganya era bwenjogerera ssaawa zino obufumbo bwabwe kale munnange wazze wantaata omulungi ekyo kyabeera alina okukola munnange lino n'abasumba mukirabireko oba ng'olina abantu b'osumba n'olaba nga bafunyemu obutakkaanya bayita obatuuze okugamba obatabaganya ate baddemu bakwatagane maaso wano nina akatambi ate Fulu figa nga ye ali ku wanted era ssaawa zonna agenda mu kkomera munnange oluvannyuma lw'okulya ssente z'abandi ate ne zimulemerera okusasula era nga mpitirivu nnyo nnyini ddala era omusango nga wenjogerera guli mu kooti kale akatambi katukalabe ate tusobole okweyongerayo naye mama Fulu figa onaamusiba kale tetugenda biyingiramu nnyo kyennyinza obbagamba wabula kamba w'akatambi ebiyitingana byonna mubiwulira bigenda maaso byonna mubiwulira bintu bya laali bintu bya mazima. Jennifer Fulu figa njagala sente zange ng'ebintu bye mwabirabye byagenze mu kooti byagenze mu malooya ennaku z'omwezi 17 nze kennyini nakusaavinga kusula motozi awo wabweru so njagala sente zange wengenda okomerawo I want my money nakusasula sente zange nga mmanyi kyogenda okukola nga naawe kenyini omanyi kyogenda okukola obujulizi bwonna mbulina evidence zonna nzirina so just help me give me my money. Osibisiza abantu bangi amateeka ga Uganda bwe gaba gakola then nange gankoleko kitegeera nange gankoleko so sign out. I want my money. Byebyo nno munnange Fulu figa ali ku wanted kuba omusango baagutwala dda mu kooti amubanja ssente ze eziweera ate wamma ddala bwe tweyongerayo oba kino kye bayita ekitalekeka ku bimu ebyali mu konsati ya Gabi Ntaate eya Cheza for Years munnange kana akatambi nkalabye ne ngamba owaaye sinza butaka w'abantu bange twali tuli mu kuyimba akayimba Yezu anaatera okudda Yezu anaatera okukomawo naye nga mama ekiri wansi katulaba ate nga kalimu eddoboozi biki ebyali tusobole okweyongerayo mbwako munnaye ke katalekeka ate akaali ku konsati ya Gabi Ntaate.
Diana Nabatanzi muyina maaso wano ng'ate atabukidde abasajja b'ennaku zino munnanga abakola olugambo. Abasajja ennaku zino bakolera ddala olugambo basinga n'abakazi obasanga ng'abasajja bageya ne bageya omukazi okuva Kagere paka Kaviira akasembayo kati ye Diana Nabatanzi agamba nze sigenda bigumiikiriza kimala kambagambyeko muyina maaso wano ng'ate abatabukidde bubi nnyonnyo katumulabe abasajja si basajja tufunye abasajja mu bakazi abasajja nga bambala skirt tubafunye nti essaawa eno bavayo kyere oli nakkakkana n'atuula awantu n'oyita awantu ng'owulira oyagala ettaka likumire nga bw'oba oyita kweno swimming pool owulira oyagala webbike mazzi ago because waliwo ali mu kwogera waliwo ali mu kukola olugambo waliwo ali mu kwogera ebijweteke waliwo omuntu ali mu kwogera ebitali bituufu kati abasajja kye bakola ennaku zino era bamazeeko abaana bawala emirembe n'ekirala challenge ejjiddemu nti bawaayiriza ate ekigambo bawaayiriza ayogera ebituufu nga 2 n'agatamu ebifu 8 ate embozi z'abasajja ezisinga ziswaza okitegeera ebyomusenge biri ebyali badde tebyogera ebintu ebitakwatagana ebitalina mulamu era tetwagala kirulinga out nti n'abakazi olugambo lwakiri olw'abakazi teri lugambo lutuufu but at the end of the day abaami tugenda kubasaba nze ng'omugenda kubasaba bambi mufune ebyokukola omuntu yenna alina ebyokukola they never engage in such stuff omuntu yenna alina ebintu ebyobuvunanyizibwa ebyokukola gwebiteebeezamu nga mwami w'omusanze ali awo atudde era ali mu kukola bali mu kulya kigere ne banne so ngenda kusaba abaami bafune ku byokukola ebibajaamu olugambo balekeraawo kubanga era ekibatuttemu ekyo butaba na byakola omuntu yenna ow'obuvunanyizibwa nga wakuzibwa ng'oli musajja trust me you waliwo byotagenda kwogera ku mukazi togenda kwebaka ku ono omale omunyumyeko enkeera togenda amukube ne paasa bibadde ebigambo bya Diana Nabatanzi bo bannanga abasajja ennaku zino olemwa bakolera ddala olugambo basinga n'abakazi balina ennyuma gye balunyumisaamu wano wowe tulaga simanyi kiki kiddako kuba egyali emirimu gy'abakazi ate kati basajja be bagikolera ddala egy'olugambo bwenkuzaako eno ewa mwana muwala Lydia Jasmine munnange nno olunaku lw'ejjo ate bw'atyo bwe yasazeewo ne yeeyongerako ttato endala ku kisambi nga woogirabaawo wamma yamunyumidde okuzaama era baagambye bajjajibu ayongedde okulumya ate Carol Nansongo omwani ye bagambye nti nno ttato eno yagitaddeko kulumya Carol Nansongo ne bannange bantu mwe lwaki mwagala entalo lwaki temwagala abantu bateredde ne mutankuula entalo buli kadde bwenkuzaako eno ewaawizo munnange ekyo mwayagaliza embaazi kibuyaga amaze n'asuula era nga omwami Norbert Events era nga munnange yamutegese nga bagenda kubeera okuhotera Africana ennaku z'omwezi nga 9 ogw'omunaana kale gwe wena munnange yali anyumirwa Good Life munnange ate jangu owagire wizo ku concert ye esookedde ddala okuva Muganda Radio we yali yamuva ku maaso naye bino ebintu bikyuseemu era ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana waliwo ate abalala 2 era nabo abalinayo concert okuli Hajaruna Mubiru kw'otadde ne Asidik Mavoko kati simanyi oba tugenda kugenda ludda kuba bonna ennaku z'omwezi ezimu nga 9 ogw'omunaana bifo bye byawuka nti ono ali ku Hotel Africana ate ono ali ku Sheraton n'omulala ate era gyagenda okubeera kale we tuli mu sayidi ezeyo naye nga buli omu abeerako ne faani we nti ono Hajaluna yanyimbira obulungi nti ate Good Life yali enyimbira bulungi nti ate ono Mavoko naye wabanga atandise ekintu wamma nkya ate n'ensulawo bwenkuzaako eno ku bafumbo munnange omwami Adam Waswa ono nno nga mutunzi wa mmotoka nkadde era nga bafumbo ne mukyala we bamaze akabanga akawera munnaye nga bali bufumbo naye abadde ajja afuna oluvuuvuumo nti munnange nno oluvaawo nga mukyala wo naye ayolekeredde ne ng'agenda asisinkana omwami we gwayagala ompya gwe yakuzaako munnange omusajja olunaku lw'ejjo ng'agamba naye nedda kaneefule ng'agenda okukola naye nga sigenze okukola nfune wengwa ndabe ddala kituufu oba abantu be baŋŋamba ebintu bituufu nti mukyala wange akola ki annyendako munnange omusajja ng'ayambala ebintu ebyo nga woobiraba nga yeefuula owa booda ng'atandika alinnya mukazi we kagere ku kagere munnange omukazi ng'akwata eddene ng'agenda asisinkana omusajja bulijjo gwe babadde bamugamba gwe yamuzzaako nga bagenda mu woteeri nga balya emmere munnange omusajja teyabirize yarabye batandise okwenywesa obusooda n'avaayo baanange omusajja yakubye omukazi nga woolabawo kyokka n'amugamba wano nakuwasa ng'olina n'abaana bonze abalabirira naye mukazi we kiki kyesitakuwa bannange abakazi obutasiima ne bannange naffe ate abakazi twedde kuba nange obwenzi bubi obwenzi bwategekerwa basajja yesu omusajja waayina ekisoke naye omukazi w'oyenda ate ne ng'oli bufumbo kale gabeera mawulire mabi nnyo nnyo kati abaana bo bazima obeera obawadde ekifaananyi kimu nange omusajja ng'amugamba mukazi gwe buli kimu nkulabira kiki ddala kyesitakuwa abakazi obutasiima kale we tuli mu sayidi ezo manyi bagamba ez'omubbi
ziba 40 ninaye nayo regulo ate we lwaweze mukazi ngagamba nze mbadde nze kulaba customer eno ono customer wange nabadanga abakazi kale twekaza ate wegamba ensonyi twazinaba ono customer wange biki nenga munange ngoye mwami we ate gwe yali yamuzaako musajja akuwasiza n'abaana bo basukka mu bana abalabiridde abaweeredde ninaye ddala obutasiima n'omuzaako omusajja omulala kiki ennyo bananga abakazi naffe tweddeko olumu osanga abakazi bali ku makubo batembeya buntu bakola ki n'obasaasira naye nga tumanyi kiki kyabatuusa ate kwekyo bwe tweyongerayo ewali yani sikini era nga munange olunaku lw'ejjo ate naye gwatu yasazeewo n'atulaga mansion ye nga woogirabaawo kati abano abaasonda ssente z'ennyumba ya maama wa Guddo ne batandika bannange Alien Sikini oli muntu muzibu nnyo ssente za maama wa Guddo owazizza mu bibi olengera gwe ozimbye mansion bannange badiya kaba ne bagamba mbwe ennyumba gye yalaze mbu munnange ne Mickey Sims Tufani naye yagira kati simanyi ani nnyini nnyumba omutuufu naye nga wetuli awo mbuno Mickey Sims Tufani yagipostinga eyo ennyumba mbw ate era mu kiseera kyekimu ani Alien Sikini naye agipostinze maaso wano nina akatambi ka Reverend Father Kibinga agamba mwe mwenna bamugamba mbu lwaki yasalawo n'abeera omufaaza kyokka mbw ate ng'obufaaza tabufaanana mbu kuba alina ebigambo bingi ayogera nnyo abagambe ye n'embuto we yali azannya bya faaza nga waliwo abazannya ne maama n'etaata bantu bansaasira kale bannange gwe bwenna abaamu ebigambo ebingi nnyo wandibadde nebagamba obwa faaza saagwamu bigwe nava dda nga mmanyi nti njagala kubeera faaza era edda nga tuzanya eby'abaana abato nga nzajjanga faaza. I knew that I want to be a priest in Abinagana Buganyi. Now, any younger person who has no fixed purpose in life is a lost younger person. Those of you are everywhere. You have no dreams. Tomanchi yagala kubera, tomanchi yagala kufuna, munsi obera lost. Martin Luther King Jr. yagamba that if a man or woman has not found something worth dying for, such a man or woman is not fit to live. Now, do you have any goals? For me, when I was beginning this year, there are some goals that I set in quarters. Every 3 months, I have to do something. And this has been my way all along. What do you want to be? What plan do you have? Abantu Mbabuza, what are you doing with your time? What are you doing with your time? What are you thinking about? What are you thinking about? Bogena abana banji bali ku exploring technology, abamu bali ku internet, therefore, what are you doing with yourself? What now? Today is Sunday. Tomorrow is Monday. What now? Okay, last week. What have you been doing all last week? When you are home, what are you doing? We have been in 2 years lockdown. What have you been doing with what you have? I tell people that begin from where you are, use what you have. Sheikh Hamad Kakayire ono nga musomi wa dduwa era nga akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru obigopyeko biganya okutuka munnange ate ye abisobolera ddala business so tezitambula bulungi mukubireko ku namba ye yesimu eri awo ate wamma ofune ebisinga era gwe wenna ayagala okulanga naffe wano ku Suvia News Extra enamba we eri awo ya WhatsApp munnange jangu twogera ate ebisinga omanye yeetuukidde tanywa gatabanguse.